Omubaka James Kakooza oluvannyuma lw'okukakasibwa nga omubaka agenda okuddirira Omugenzi Kasamba Mathias mu bigere asuubiza okutuukiriza ebiruubirirwa by'ennyaffe Uganda era nti bwe balonze ye muntu omutuufu. It's given to me. I think I'll do my best to serve the interest of the citizens of the East African partner states. And I would like to see this, that being my experience, I've been in this house since 2001 to 2021. I do think I'm your best choice. I will not disappoint you. Newankubadde nga mu lwokaano abaddemu yekka wabula babaddewo okulonda era ng'ababaka 183 be bamutadde mu obwesige. The ayes are 183. Abstainees is 0. Against 0. The ayes have it. Issue of authority in the Speaker under paragraph 15 of Appendix B of the Rules of Procedure of the Republic of Uganda, I now declare Honorable James Kakooza being the only candidate in this election and duly elected to represent Uganda in the East African Legislative Assembly. Wabula wabaddewo okusoma alipoota eyavudde mu kunoonyeza ku ky'okukola okujjuza ekifo kino era ng'omubaka Fox Odoi eyabadde ssentebe w'akakiiko yagisomye. Mubaddemu n'ebirowoozo bye bakuŋŋaanyiza mu bantu be basinkanye nga muno bakkiriziganya nga engeri gye kiri nti eyafa yali munnakibiina kya NRM nga n'olw'ensonga eyo gwe bateekeddwa okuzzaayo. That the Honorable James Kakooza meets and fulfills the requirements under Article 50 of the Treaty for the establishment of the East African Community and the rules of procedure for the election of members of the East African Legislative Assembly as set out under the rules of procedure of Parliament of Uganda, and is therefore successfully nominated as a candidate for elections to fill the vacancy at the East African Legislative Assembly. Ababaka abatali bamu okubadde Asumani basalirwa ne Medad Segona boogedde ku alipoota. Nze ndowooza nti mu nkola ennuŋŋamu ey'okukolaganira awamu ey'obwasseruganda n'okubeera nti tukwatagana kyandibadde kirungi nnyo bannaffe abali mu kibiina kya NRM ebifo 6 byonna ne babeera nga bonna tebabitwala. Batandika okutunula ngeri ki gye basobola okuwaayoko ekifo oba kimu oba bibiri, tulabe nti n'abantu abalala n'ebibiina ebirala n'endowooza endala nazo zifuna representation mu Parliament ya East Africa. That you would allow a level of debate to bring out some of these issues. Of course, decency, to me, and the African culture in me, would require that, yes, we could permit NRM to present a candidate, and that I would not have an objection. But for the reasons given by the committee, I would fundamentally disagree. Even when it comes to the ruling of the Speaker can only guide on how to facilitate an election where voters and all candidates who wish to participate are given a platform. Nampala wa government Thomas Tayebwa ayogedde ku ngeri enteekateeka gye zitambuddemu. To thank the leader of opposition and my colleagues on the other side of the political divide. This is the unity we need if we are to transform multi-party system in Uganda. And I want to make a commitment on behalf of the government side that if such a misfortune happens on your side, if the opposition loses a member occupying such a position, we the NRM we shall not encroach on that seat. Mu mbeera yemu n'akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Mathias Kasamba naye ayozaayozezza omubaka Kakooza. Of our representatives in East Africa, in the East African Legislative Assembly. Now this House resolves to refer this matter to the Committee on Rules, Discipline and Privileges
to consider possible amendments in light of the pending Eala elections, that the committee should report to the House within a period of 45 days on the considered amendments relating to Eala elections. I so move, Right Honourable Speaker. Parliament ey'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa kisanja kyayo kiggwako mwaka gujja olwo balonda abakiise abalala okuva mu mawanga amakiise mu mukago guno. Muno mulimu eggwanga eryannyaffe Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, South Sudan n'amalala. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.